Uli wali. Uli. Wali. Ndeda kati balabye nga njogera nga nsonga omukono kati balowooza nti ndibagamba nti baba lyeri musale. Mama. Naye bafufutuka ekikumi. Ndimanyi yeri wali. Naye beera mu abantu. Eri awali. Amanyene. Fero twagiranga obiraba birina gwonyi. Byali waggulu n'amataffaali. Wano. This was the house. Eyoyo Kiwanuka. After right man nataka mino. Gwetwali tuzabe oba kekano. Keka. Fete tugenda yeeyo ndowooza. Tugende dikayomba. Suspect nabanga abimiridde. Onkanga. Utajitira ihamu baga yawe. Yam baga yawe. Obutayira buzubu tugenda gena na yawe. Bange bali. Tinkwenda sente za nyende sumuzo yi. Nawe neta bino ko jine tinkujene. Ya mwisumwe. Kati mukama wo yakuteeka wano okola otya? Carrots for sale. Mwaba tunda Mbera. Mbera. Soko opening of new opening style. Atimchinga. Nubura butera ke shepshan. Tamanyo mo wasema mwe jambiyo. Aso yakomera bwelera.
You are going to go and brief the DPC also. You've seen. I left these shoes here. I got to. Ngato za mulembe ezo. Za mulembe. The police. Also, Was good. Are we concerned? they have seen you. They have run away. Those guys are wrong. They're wrong. They are just here. They're in those bushes there. It's very unfortunate. Yo, minha alcunha já havia também. Ana kumai. Bakumai. Hah? Nila ada gede kurang. You day. Even ufunga wao tubulesi. Baba inja kebana. Baga yawe. Yang baga yawe. Okutayira buzubu tugenda genda nayo wali. Bange bali. Tinkwenda sente za kwenye desumuzo hii. Nawe neta bino ko jine tinkujene. Ya mwisumwe. Kati mukama wo yakuteka wano okolotya. Roads for sale. Mwaba tunda. Mbera. Mbera. Soko opening of new opening style. I think kinga. Nubura butera ke shepshan. Yakasoli wani wo. Kasori wani. Aho simanyi sibategedde wakasoli wani kwaliza ngaye mugitwala ku kyuma. Aho size mmula. Olimba. Yesumu yeru.
Kyatula bakukubiti. What did he say? He's pretending like as if he's mad. Lwaki mutugomerera wano? Genda wali kupoza wada wali. Lwaki mugoberera abasajja? Tuva wala. Gatori lwakyaduse. Simanyi buli agenda kujja. Yenna nyine piki. Era ajja kujja. Kati yakugambye ogoberere bano? Ffe tugenda busiika. Side ze zero. Tugenda busiika tuve. Ovaawa? Oba yenama. Oli amanyi yadduse. Kati obadde ovaawa gwe? Ffe tuva busiika. Muva busiika? Side ze zero. Ese. Obadde ovaawa? Yogera mazima. Tuva zero. Ova zero ogwo? Muva eno zero ogwo? Eno si ye zero. Zero ovaawa? Eno ovaawa? Nama. Bangambye nama. Ovaawa? Nama. Nama eno? Ova kola? Oli twabadde agenze kulaba bakadde nga nze waffe batuzaalawa busiika. Fekye twagala gavumenti okutuyamba, twagala gavumenti esale emisango. Mukama akozesa abalamuzi basale omusango ogwo nga Katonda yabawadde amageza, kubanga abasajja bano bali bagala kubala kututta. Gavumenti etuyambe, waakiri pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni abiyingiremu, kubanga tutambudde. Omwakyalo yenna nnyini ttaka, ekituufu gye mazima nga Katonda ye mubeezi. Katonda ng'asala emisango egy'ensonga. Taata we Kiwanuka omukyala ye Siteera n'Abankema, ye Siteera ye Joseph Kiwanuka Bulime. Era omwami oyo nga tannafa, omwana we ono yatambulanga naye lwakuba nti akulidde nnyo ebweru naye ng'ajja n'abeeranga ku ttaka. Era Kiwanuka Bulime n'abatuuze b'Erunga bonna bamumanyi ebbanga lyamaze ku ttaka.
naye obuzibu bwonna omuntu bw'abanga atwala ettaka yeetaaga okubanga alina ebiwandiiko ebimala. Ettaka si bigambo, ettaka biwandiiko. N'olwekyo mukama waffe alina Siteera, mukama waffe Siteera Benadeeta alina ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo byonna. Nze tewali kintu n'eki kye najja. Nze sirina kintu n'ekimu kye najja ku ttaka. Ebitooke baabinsayisa nga bwe bankuba emiggo. Bwe baamala okunsayisa ebitooke, lumonde ne bamutwala, yiika zaali 10 ne muwogo naye ne bamutwala. N'olwekyo nze sirina kye najja owabula okwagala okuntema. Kuba bali bantema n'abasuubuzi be naleeta ne bakola ki? Baani abaagala okutema? Abantu abaali ku ttaka baabayita bafakinze, sibamanyi mannya kubanga baali bangi, naye gwe nali manyiiko yali ogu. Baali bamuyita Sula taata Maluko, Musula Magi, ye yabagamba bantemule banziika awo ku Kinnya. N'olwekyo nze ne nkola ki? Nempona kubanga bankuba. Bwe baamala okunkuba nadduka buddusi, kyali kisa kya Katonda, amasimu gaabwe bwe gaagwa ne badda emabega okunoonya amasimu. Oluvannyuma nefuna akagaapu akadduka ate bajja bangoba. Mu kujjawo nga bangoba ne nagwa mu kkubo eddene nga tebakyasobola kunkwata, ne ngenda ku poliisi ey'Ennama naba nensindika omukono. Naye olw'okuba nali bubi nasooka mu ddwaliro. Waliwo ekyokulinnya zange ye Kiwanuka Stella Benedetto Nabankema. Taata wange ye Kiwanuka Joseph Bulimu Musenzi Tuddira Musu. Kakati ekyaliwo taata yagula ttaka eno mu 1988. N'atandika okukola ku ttaka eyo okugifuuka modern farm. Kati yagula leasehold okuva Paulo Kaluleka Godo. Kati mu 2007 empapula n'azikyusaamu okufuuka freehold. N'ayongera okukola ku ttaka. Kakati mu 2013 Sozi ne Nasozi, Sozi Abdullah ne Nasozi Florence ne babiyingiramu ne bagamba nti ttaka lyeno yaabwe, nga bagamba nti jjajja waabwe yafa mu 1914. Jjajja yaabwe ne bagamba nti ki yabeera ne ttaka eno n'agibawa ng'agenda ttaka eno egenda mu line yaabwe ne bafuna ttaka eno. Naye ebbanga yonna nga tetubalaba ku ttaka, tebagezaako okubuuza ani ali ku ttaka lyaffe. Ne bayingira court, ne batwala mu court, naye ebbanga entono ne bajjayo ensango mu court. Kakati ekyaddako Nsubuga Arthur naye yayogera nti ki jjajja waabwe naye yafa mu 1900s, naye yabawa ttaka eno. Kakati awo ne wabeerawo akavuyo awo. Ate n'ayingira court n'agamba nti n'ayingira court gamba taata wange ne Sozi ne Nasozi ne Commissioner Land Registration agezaako okugamba court nti ttaka eno yaffe ga family. Mu 2021 Justice Butoni gamba ekyo Luganda evaamu bulungi oba erinnya muluzungu. Tutandike. Ab'akakiiko ka Digital Corporation Unit bafuna okwemulugunya ettaka eriri e Luwunga e Mukono, nga bwe twafuna kuno okwemulugunya twogenda ku ttaka era ne tusangawo ebyali bigenda mu maaso nga bali bagradinga ettaka. Waliwo abantu basically twakwata abantu, waliwo abaakwatibwa obuvuddeko nga muno mulimu Bakifesi, mubbi wa ttaka amanyiddwa mu bitundu by'Emukono n'awalala. Bwe twabakwata twabatwala mu kkooti ng'era omusango gwabwe gukyagenda maaso mu kkooti. Tiwaddewo abantu abali ku ttaka eryo lyennyini
lirimu okwemulugunya ne tutuuka ku ground. Okutuukayo twasanze Bakifesi bangi abalina amajambiya, balina enkumbi, balina ebintu ebyokulwanisa. Twatuuseewo of course ne tuclearinga, abadde balina n'enjaga n'ebintu ebirala ebitasaana ne tuclearinga kubanga eryo ettaka tewali kirina kubeera nga bikolebwawo alonaawo. Kati bwe twatuusewo ne bagezaako okuintimidatinga abaofisa baffe n'abapoliisi b'emukono, naye bakimanyiginze bulungi nnyo era ne bavaayo nga tewali alumiziddwa. Nga okunoonyereza kuno okukyagenda mu maaso, tusuubira nabo bakwata era tuteeberezebwa nti bakozi ba bboni, era nakyo tujja kinoonyereza okutuuka tukiggusa, otherwise okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kale neyanza We've uploaded our documents and things. And our 3 sureties are in court. Kirayantuwo mbeera erinnya eryange nze Kansose Kamarashid, lawyer wa Kukyalo Stella Kiwanuka, administrator w'omugenzi Kiwanuka, bannannyini ttaka ebikaayanirwa, nga tutuuse okwebaza kwaffe eri gavumenti ng'ekwataganira wamu n'ekitongole kyayo ekya anti-corruption. Client wange bwe yeekubirayo enduulu baasitukirawo era ne bajja ku ttaka ne bakola arrest ey'abantu abagezaako okwewanganya ku ttaka lino ne basimbibwa mu kooti. Olunaku olwaleero badde bakomezeddwawo omusango ogenda mu maaso okuwulirwa, naye omuwaabi wa gavumenti ategeezezza kooti nti bakyakola okunoonyereza era n'ategeeza kooti nti waliwo n'abalala abakwatiddwa ne bagenda okugattibwa ku musango guno, era nga poliisi erindiridde fayiro eva mu kooti olwaleero esobole okukyusakyusaamu mu mpaaba yaayo nabe bagatteko basobole okujja omusango gutandike okuwulirwa. So n'olw'ensonga eyo omusango tegusobodde kuwulirwa olwaleero. Olw'ensonga eyo mpozi bannamateeka b'abakwate bazze ne basaba beeyimirirwe, naye omuwaabi wa gavumenti n'agamba yeetaagayo akadde asobole okwekenneenya empapula zaabwe, asobole n'okuddamu n'okwetegereza buli kimu. So kooti neeba yakisa neyongerayo negamba bagire nga baddayo
okutuusa wiiki ejja ku Lwokusatu ennaku z'omwezi 29. So tujja kuba tukomawo wano nga tuli beeteefuteefu omusango guno okuwulirwa, tusobole okulaba nti mukyala Siteera afuna obwenkanya. So tweyanzizza nnyo, tweyanze.